Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Spice Diana Shibaholics lunene olutalo lwali nnyo between the fans. However bafans naye baleeta binene ebintu okubumbujja paka waggulu. Okusinziira ku lutalo luneeno nsuubira kati lukomekeredde officially kubanga lukomekeredde ne hit okuva wa Spice Diana. Tetufunye hit kuva wa Shiba Kalungi. Hit zaavaayo wa Shiba Kalungi mu lutalo lwa Shiba Kalungi wamu ne Cinderella Sanyu ndowooza yo bato mugijjukira bulungi nnyo. Beef yali waawo simanya mbuni ago tosobola yimba live performance nze nsobola yimba live performance kale gwa sobola yimba live performance tolina nyumba ndage nyumba gye wagula atenze sina nyumba nazimbira mama ebigambo byali awo bingi nnyo kodiwo n'olutalo olwa between Shiba Kalungi wamu ne Cinderella Sanyu olwo lwagenda lwalimu nera ennyimba nyingi. Shiba Kalungi nzijukira afulumya ennyimba omwali Jealousy ne wabeerawo awo oluyimba olulala Frank Lion yawandiika baluyita kimansulo okumumwa kwegamba zonazo n'ennyimba nga ziraga ziri direct eri ani Cinderella Sanyu. Olwo olutalo ne luggwa. Olutalo mukumala okubeera nga luggwa wabalukawo olutalo lulala naye nga lusinzira ku bafans abali bazimuvume nnyo Spice Diana. Spice Diana n'abagamba nedda muyitiriza nnyo okunvuma n'avaayo okubeera nga abagambako mu kubeera nga yavaayo okubeera nga abagambako kyabumbujjawo bakyaleetawo nnyo ensasage ey'amaanyi between Shiba Kalungi's camp ne Spice Gadgets camp kozi baye bayita ba Shibaholics ne Spice Gadgets. So olutalo olwo mu kubeera nga lubumbujja Spice Diana we are releasingira sample y'akayimba akabayita ntuuyo zange. Kanena akayimba kalaga mbunira omuntu bannange wafuna ekintu abeera akoledde ku ntuuyo ze mumuleke yeyagale n'entuuyo ze abeera akikoleredde buli ekintu omuntu abeera akikoleredde so mumuleka n'alyanga ku ntuuyo ze temumuzza mu kyalo abamuvumirira amugwoza kino n'apostinga kino ne mumuvuma n'apostinga kino ne muvuma mubeera mwagala kuzza omuntu mu kyalo. So Spice Diana ng'agezaako okubagamba bannange mundeke ndye ku ntuuyo zange temunjogerera temunvuma temunkola ki oba tonjagala obeera njagala munzikirize ndye ku ntuuyo zange. Officially Spice Diana akayimba full version y'amazina abeera ng'agifulumya bakayita ntuuyo zange. So Spice Diana ye optimistic ye walaba omukisa agendawo n'agubeera ng'asobola okubeera ng'agukozesa. We yagamba ekigambo 32 yakikubamu oluyimba hit n'akikolamu ne studio ye bagiyita 32 records. Kati waleeno mu ngeri y'akavuvungano waleeno simanya ate abashibahuliki bagezaako okubeera nga bamulumba tebamwagala ye n'akubawo akayimba. So ye beef mu gye muyita beef oba okuwalana yakulabamu ekyomugaso n'akukolamu ssente. So kana kayimba ntuuyo zange kimanyi kagenda beera nga kadropinga soon video audio yoweeri osobola ogenda n'okawulirizaako. Amanya eddoboozi sigadde nze SMX obeera wagadde story yange yenkoze kankusaba yambe subscribinga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates na mu entertainment industry. SMX I sign out.